Olwaleero lwe giweze emyaka 4 bukyanga bibiina bya Nakyewa ebyenjawulo bitandika kaweefube w'okusomesa bannayuganda ku kabi akali mu kwesiwa amagengere. Enteekateeka eno ng'ewomeddwamu omutwe ekibiina ky'ebyobulamu ki Uganda Alcohol Police Alliance abatwala ebibiina bino beekokkodde gavumenti okulemwa okuyisa etteeka ku mwenge. Naddala mu kaseera kano nga Uganda ekwata kisooka mu Africa mu kunywa omwenge so nga mu nsi yonna Uganda ekwata kya 6. Parliament yatukola bubi nnyo ebbago erigenda okulungamya ensonga z'omwenge bwe baali kuba tteke ne livaayo mu Parliament baaligoba naye nga teryakiikirira ddoboozi ly'Abannayuganda. Tekyetaaga rocket science okumanya nti omwenge ddala gwa bulabe ku bulamu bw'abantu n'ensi yaffe okutwalira wamu naye okulaba nti ba representatives b'abantu ba members ba Parliament tebaakiraba mu mbeera ng'eyo kyatuyisa bubi nnyo. Abatwala ebibiina bino bagamba nti newankubadde gavumenti eyagala nnyo okusolooza omusolo ku basogozi b'omwenge n'abagunywa esaanye emanye akabaate abantu ke bayitamu olw'omwenge. Kubiriza gavumenti ereme kutunuulira nnyingiza zokka eziva mu mwenge kubanga bagamba nti omwenge guyambako abantu mu byenfuna naye ng'ate ekituufu omuntu bw'amala okuyingiza ate ye mulirwana n'alyoka atawaanyizibwa omwenge guno. Ssente eziva mu mwenge ng'omusolo ate ziddayo mu kujjanjaba abantu ng'abo njogedde ku ky'omuntu ng'oyo okufa oba abantu abalala okufa. Tosobola kuteeka value ku bulamu bwa muntu. Era tebalemye kwekokkola bbeeyi ya mwenge gye bagamba nti eri wansi nnyo ekyayiriza abavubuka okugwettanira so nga n'obuwangwa ku mwenge busaana bwegenderezebwe. But this one they have reduced the percentage of the beer is 7%. But for this one, which is now dangerous for human life, is very cheap. What is the reason about it? Our communities should start taking alcohol as part of them, because every function there must be alcohol in them. So we must address that challenge holistically from the traditional aspects. Kati bagamba nti newankubadde gavumenti ekyesuuliddeyo gwa naggamba ku kuyisa etteeka ku mwenge bo nga bannakyewa si baakupondooka okusomesa bannayuganda akabi akali mu mwenge. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole eki Uganda Alcohol Alliance mu 2022 Karamoja yekyasinze okubamu abantu banywa omwenge ne kuddako ebitundu bya West Nile, Teso, Buganda, Acholi so nga ebitundu bya Busoga bye bikyasinze okubaamu abantu batono abettanira omwenge. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.